Nti ate gundi yasooka kunimba nangamba mbu fifi mbuddagala lya fifi kubira fifi mukazi watu nangamba dokita sina kyenkola ki era lwe nalaba fifi n'abyegaana bwe baayawukana ne fifi nangamba Cephco jangu nkutwale mu ssabo eririmu dazini y'empale zo ziringa kateni y'essabo baziteeka muli zaakolanga kateni lwaki mbu byatwalayo nnyingi lwaki bazitimbayo tomanyi nti omukazi kati kiringa bwe nkutwalako empale ye ey'omunda ne bagitimba mu ssabo omanyi gye mangitwala ayinza ogitimba musawo nga balina bye balaamiriddeko mama mba nnoonya nengwa ku ebyo ebintu ebyo nga mu bupapula mulimu ki Adija banewulira wanziziza mu byedda mwalimu ebigambo bingi nnyo era njagala kakole ABCD biki nga bamulagirira okozesa eddagala nga birimu ki byali bingi naye nga womanya abakazi bye mukola nga muli mulaavu bwaloneka ennalaba nga bamulagirira okwata kano kabbi akasembayo akanyigire embinyeebwa kwata kabbi ako kanyigire embinyeebwa okateke ku luwombo waggulu totunula mabega ng'ogenda omuwa ate nenzijukira ebinyeebwa bye nnalya nga birumira tonnaseka bwe kiri mukazi wattu tetumwogera nako oli omulala teyaliiwo ngamba kati mukazi wange yaliwo by then sente nga zibula omanyi ki oba fight yasigala ekyagenda maaso spiritually wakati waabwe noli naye yali akwagala nze bwe mba n'abantu ojo kyegendeza mba n'abantu nendaba nga tebakwatagana nfuba nnyo olaba nti bakwatagana si mu bubi si kibi mukwano omanyi olaba nga bakwatagana otegeeza tokiddamu Hadija laba nnono muba mulina okukwatagana lwa nsonga balimu akokwata ekikolonderwa okitabulire mu mata Cephco nga byonna omusawo yabiwandiika kapapula mu mukono kwegula akapapula nino ekitabo kya budget opapula bonna ali nabutereka lwe tuliddamu nja bukulagako gwajja osomera abantu nga bwe nkujjako interview lwaki wabutereka for future use which future use mbinyumyako nengamba banne wendifuna muzzukulu ngana gwe abasajja abo babi nnyo abalogo bantu babi nnyo bayonoona bano abaana ate n'abaana nabo bakolamu ensobi omuntu woba omwagala obufumbo bwo oba laavu giteeka eri Katonda nze siraba nsonga lwaki oba weesiga nnyo nnyo ki weesiga nnyo nnyo eddogo si ddungi terikola gwe tolaba terikola naye omwana ne bamugamba agenda akwata omwana w'abandi amuwe kabbi akagalanda amuwe ebikolonderwa kabbi akagalanda ke kaki I'm sorry to ask kabbi akasembayo kano what do you mean akasembayo Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Lumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Staffever Uganda Limited, kampani ekakasibwa gavumenti okutwala abantu ebweru, yeetaaga abalenzi n'abawala okukola mu ggwanga lya Kuwait nga ba cleaners, waiters and waitresses, wabula ng'emisaala mirungi ddala. Jjukira nti balondoola n'okufaayo ennyo eri abo be batwala ebweru. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba noti 764 174 527 oba noti 74 noti 672 684. Basange ku offices zaabwe ekitende ku Mwenda Entebbe Road. abalungi abali ku HK Media yeze Hadija Kigozi ndi wano nako lwaleero ndino omusawo balage ku musawo mukwano atake TikTokers gather okitegeera leave whatever you doing and gather banange tuli wanene wa Hadija HK Media. I cannot wait to give you some lugambo mwanangu. I've missed you. I have missed you too. Thank you. It's been a while mwanangu. Naline girlfriend nagamba nti I should give you a message. By the way, you did a very wonderful interview. Mwali mugenda kola yandekeri na company general ngendo langira. But all over the sudden ngendo labanga gundi eri mu trending. Amanyi party je nawulira. Ngendo nawulira Uncle Love Lunge. Nigamba oh my god no sanyikera nga otosese.
kati kyapaliriza okudduka ku YouTube yondabe WhatsApp mama ngenda okutuuka eyo nga kitokota zikisaanikire. So in the TikTokers edition today ngambika ngendeke wa Cephco. Omanyi in the TikTokers edition tubeerawo ne TikToker once a week. Naye tetulonda. Naye Cephco newe tumuleta last week. Tusomuzayo next week. Nabeerako ne kyayogera ku trending ku social media. Okitegeera. So olwaleero tutindize ne tujja naye njagala obajjukiza nti yeze HK Media Hadija Kigozi ne Jona ku kamera. Omuwaati akwata akafaananyi era wolaba mwensobi yonna mu kafaananyi kano. Ono gwotuga. Oyo naye omwana oyo ngali experienced sirabanga konsobi mu kifaananyi. Azikola empitirivu mpozi nga gwazirabye omwana oyo wamutendeka kyona kyona kirabe mu gatama kyambala ekiteeteeyi waliwo video gye mwakola banange ne kyakitinga bulungi alino nga kyakitinga bulungi mu birevu Yala siya nakulaba nina ne baonale babankubira ne bagamba nalo wazanya bulungi. That's good okusharinga n'omuntu platform. Twagala nawe kugatamu omanyi tugenda kati tugenda tuwera tulina ko Scott then nawe twagala kutikamu tulina episodes zaffe bazita anti-kalo tomanyi nze wendi ndi very flexible manyi the king of TikTok oyagala kwambala gomesi oyagala kunteka mu party gwentendeka ongamba buga Cephco katutandike ngansumulula okitegeera. So bannange mbajjukiza nti baganda bafa ba Platinum Wellness Spa nsaba bosi wange oweeyo omwami ono komp ne mukyala we bagendeko mu jacuzzi. Ku Platinum Wellness Spa you enjoy a VVIP treatment. Are you serious? Era kuono zenja no bashootinga. Bannange I cannot wait. Bana cheka binyuma bunyumi. Walungi nnyo mugendeko ne steam bath mugende ne sauna bali awo off mala access kumpi ne somali ya Taita Biz konge buziga ne ku Oje Motel. Ate mbanjagala like okola appointment njagala bakubira kusimu. Era nja connect. Ogina jiteeka kwawe. Kale. Kubanga nange nyizo obanjaga nenga waliwo fani wona yayagala owo wange. Namba yasimu kweri awo wamanga naye nabo mpagaliza chovola mbagamba bagendeyo ko banyumirwe naye kati mwe njagala mugendeyo ko ngenda bawa offer really osindise munya musobi we mutukayo mumbulire kye kyabaddeyo mu kibulire oyagala ebintu bya class tosobola kutusindika mu bintu bya lice. Thank you. Ate naba Global Links Limited bano bali awo India bwoba olina kyoyagala okuva India kujja Uganda bakikudeliveringera straight from India to Uganda. Abagala medical equipments doctor abagala eddagala kale bambi namiro singa yakwatagana naabo alina byeyagala otwale India ne bamukwata ku kisaawe banange nsabuse n'ebigambo era byonna tugenda bituukako si bituufu kale singa yatuma abo ekitegeeza baddala tubuulire aba Global Links walayi baddala bakuweereza ebintu okubijja mu India okubituusa ne Uganda okubijja Uganda obituusa mu India. Abalina abagala medical equipments cause jukira India ejjudde nnyo ebintu bya nga kati ba doctors b'amannyo nga medical lab abagala okusiibula eddagala ate ebintu biri very delicate and very expensive n'ebirala kubanga ne India waliyo n'omuceere waliyo n'omuceere really bana yahawula bana Hadija oba nakinkuita hawula ate oyinagana amafiga kati kuliko omuwala ku TikTok bamuyita bahawula fati omwana alina amahips gwe naye obaleka muli ba Luganda nefananaze keno smile njinaze kamu Uganda pozi smile kati awe kongeddeko credit pozi n'oli mutabani omuyigirizo smile yali gulume ng'azimbye ebitama naye kati anabamu olumalaya waliwo omukazi eyasooka ku nsi eyagambye mbuno oyo omwami mutunda mbu mutembeeya wamako sikusalako bigambo banange abantu kankubulire boogera katosharinga naye platform naye afuke wakabenga gwe abantu bagala kulemesa abantu baveeko Hadija abantu batema omugambo bagumukola gundiriza ndine sembadde ngeno okwogera ne wamma mukole ebirungi ffe kasita abantu abalala tulaba kifaananyi kirala oyo mwana nze namulaba dda nga alina gundi YouTube ye nenga bambi he's growing lekera omwogerako njagala sasulira akalango nekati okulaba nga ali naawe mu actinze omutaginze right now kati buli omu agenda amulaba ate nno nga bwe bamubuulira ebigambo embuki mbw I'm using him
kati kankubuulire nga nze bwe mbeera ne Hezo oba ne mbeera n'omuwala Bamugamba yenna nti you're using bagenda ne her. bamugamba Cephco is using you what kati omuntu yenna yenna ategeera ye yeesalirawo kyova abagamba mumuleke ankozese oba ankozese kuba aba amanyi ye kozesa bulungi oba nawe bagambe mumuleke ankozese gukasita wooli omanyi kyofunawo omanyi on top kyojjawo of which this is a job by the way Yeah. bano bacameraman tubasasula you cannot make Jonah stand on this camera the whole day notamuwa sente and besides Kizibu nnyo. you're giving him social capital which is platform True. abantu abamu tebakimanyi That nti is platform social is very capital too, like important it's an addition. It's an addition kuba oba omuwaddeyo emitwalo 5 oba emeka zonna z'omusasula n'omuteeka mu accounts zo esawa egenda kutuuka nga naye ali established nga HK Exactly. okitegeera ate nga naye asasunga kumukujjako interview mukwano Kizibu. ate olina Tutandikesha mwana gw'olugambo ebyokwogera tulina bingi nze wantama ebyokwogerako tulina bingi yo tiktokers edition yakwatawe wano ku HK media abantu baagala nnyo okugiraba amazima katonda nali simanyi nti batiktokers mwina wakitandikanga asaaga Yeah. n'ongamba Cephco ekintu kino eno naye kati Naye ndabye abantu bangi bambi- bakukopye Exactly, Bambi, thank you for being creative. Banaye abantu bakopa. Naye that's good. Kitegeeza oli wakabi. omuntu wali eyo ng'awulira obusungu agamba kati oba Cephco alese waaki Ate bannange guno mulundi gwakomeka tubale. Ojjukira emirundi gye twakolanga eddededera. emirundi mingi bambi ne tukolako ne Jjajja Ichuli I really miss Jjajja Ichuli Bannange n'ontwala ewa Ichuli nakutwala bannange. ewa Isma Moment of kubanga silence. Isma era moment of silence anti Ichuli yaŋŋamba n'aŋŋamba oyo omwana ye Isma mundeetereko ko is my namesake Bambi. and he Ate supported you so much by yeah, he loved me so much and because of you. Kyovanga nze omuntu akuwalana aba nkyankalana mba nkyankalana bukyankale mba mpulira bubi kubanga tolina mutima mubi obeera very happy very jolly and this is how my life is is banaye I ng'omuntu don't yenna fake it because tosobola faking a smile from day one to another to another nabo bakigezeeko Hey. banange okuseka I know. sooka obasekeremu ni ejjokoleko interview n'oyo omuwolani oyo agamba I know thank you ani gundi Angela Katatumba si mwe mwenna abasanyuka kyetagala ne tugenda ne tumukyalira with you bannange because I saw her one time posting you are you for real I should book an appointment and with go with her you really I know Hey. thank you hey. There's no clip so that we book an appointment and go there mwana gwe abeera musanyufu kyemwagalako Yeah. naye bamwogerako biki naye bamugamba yeeraga kati yeggwe nga bakuvuma ku I bidiyo know oko naye nze ebyo tebindya Cephco I'm Hadija nosigala ate nga accounts zo ndaba buli bakwogerako ng'ebintu byeyongera Byeyongera kulinnya ate nga bo bweyongeza. bayongera okufuna stress okitegeera anti nze ndikamunye ekikolimo ky'enkoko tekitakamunye bannange onyirira bunyirizi kati baginaga ka Cephco kewombesa mukwano kakana okay tuyingire mu show Cephco oli otya bannange wendi bulungi Musawo. mwana gwe booleka obusawo bukyakugasa bongasiza ddala nawe epapula bivunda tebivunda abantu bangi balya ku talents zaabwe abamu ne balya ku profession zaabwe kikulu kya byonna awakuyisawo wokola ki Wookwata. naye tekitegeeza nti profession ye eba efudde bw'osoma okubeera nga oli inginiya naye by mistake katonda nakuteeka mu kkuba eddala tekigaanayo ogendayo nayo n'olyayo naye with time otuuka no-exercisinga yo profession kuba ebitabo tebivunda kituufu kokulaba nga nze Dr. Cephco endowooza yange ebintu byange byenkola biri very different kubanga nze nsomyeko ndi mubangulekokko nabukumizibwa ate saakoma kubukumizibwa wabula natokota ninzija ndi ku sowaani wali ninga kyakulya natokota naye Cephco nakusemba omulundi ogwasemba okukulaba ng'oli medical doctor by profession ng'olina n'omulimu omulimu gwagwawo bagukyaliwo nina eddwaliro erimu lye nali nkolamu ne bampa omulimu na buli kati bali bakyampita but unfortunately enough bangambanga ebintu byokola ku TikTok biki twagala obireke byonna obirabinge off media
olyokoje tukuwa omulimu kati mbuuza nga bakusasula sente meka bali bampa 1.5 naye nga baagala nve ku bino byenkola but nga bwe ngataga ntulirire 1.5 olunaku omwezi mulamba okitegeera opportunities nyingi Hadija kati nembalamu neŋŋamba ddala okolera lino eddwaliro sente zino ng'ate waneeno ku TikTok ngina funa nina endorsements nga 15 wano on desk Hadija nja kuwa ku sente gwe wange kati bwe mbalabalamu nembi comparing nga omuntu ategeera at the end of the day twagala ki tugoba sente nemba akati kakiri kanjira nkireka bwe natuka ku right time nange nja kuyiiya ekyange ekiri mu profession yange ekimpa sente zenjagala kyemba nkola okugendako Mukomera ekiseera ekyo ng'ovudde ku mulimu bakute off guard tomanyi kiddako bakuyingiza Mukomera ekyo ekiseera abantu b'oku mulimu amawulire gabatuukako wali okolanga dokita gabatuukako ate no bo in fact balinga oba baasanyuka kuba baali baŋŋambanga biveeko ebyo biki kuba ku mulimu kasita bakusibyemu you're going to stop HR nankubira nampita nangamba Dr. Cephco jangu tula ku desk ne bambuulirira kuba baali banjagala nnyo ku mulimu nga nkolera ddala nze golaba nina certificate mu medical physics. Yeah, I have a certificate in medical physics. So kati manyi operating different machines nakola biomedical engineering ku diploma level. Wow. Nsobola okutereza machines ezo z'omuddwaliro eziba ziranize down very well. Wow. Ezo zi scan, zi x-rays, ezo zona machines zomanyi muddwaliro z'abalwadde zibakozesa ne mu ICU unit. Ezo zona nzitereza kati kugamba baali nga newe banneegobako still bakola ki? Banneetaaga ne bambuulirira nga bamanyi oba nkozesa enjaga nga bamanyi oba nawgwa eddalu ekituufu kyekyo gikozesa togikoza. I don't use weed because nze ng'omuntu era asomyeko medicine manyi effect yaayo nti omuntu bw'okozesa era ngenda okozesa ekintu kiringa gwadija n'ekyokulala girlfriend oyo atugamba olina omuntu akato akanafu era ng'omuntu yennaye mulimu ebintu by'okozesa for example osobola okunywa kati abantu abamu bali strong tulina emibiri gyanjawulo DNA yange si ye DNA yo gwe waliwo ebintu by'osobola okukozesa n'osigala ng'oli bold ng'oli strong weba ninyo kati telling an example tolaba kati byali mukola gwe tolaba goza just live out of blue n'ovuma tata wa mwanawo n'ovuma sezaalawo nomala n'omwana Prince Oma yamukubye ng'amukuba kati bwebuze baavudde ku kyokulwana ebyo bibaawo mbaagalana tusobola fight gyevudde nze yajja waneeno nakusobera wali ogenzeko n'okyalira omuntu n'oyingirirawo ekisenge ayinza okuba ali depressed oba yayingira ekisenge nangamba ayagala kunaaba nakozesa toilet nayingira wallahi nga ndayira Allah bino byenkugamba bituufu siri mu lugambo siri mu ki ku myaka gye amagezi gampedde wano nkunnyonnyola nina mukati nadduka mu simba nnyumba wakati awo tuli wano babiri njagala osimbe wakati awo nga tonnaba kunyumiza mboozi eya Grace Khan gwe ne Grace Khan mweyita mutya Grace Khan yali mukwano gwange naye nga njagala kuba yes yali aneegomba ebyo bibaawo omuntu n'omwegomba si kibi what I'm proving to you is kuba omuntu n'oba omwegomba ojja step by step tojja buzi kuba nze yankubira nga mmanyi alina oluyimba lwayagala tukole najja ne tukola challenge oluyimba lwe nenjipostinga maama tuyingira mu nnyumba luno luyimba lwe yakakuba olwagundi olw'abagole olw'amazina amaganda biri bikadde we yakubira obugoye bwa bbulu bwe bamubanjizaako omwana obwa jeani ne saati ya jeani yagira mu saati ya white ne jeani topu ya jeani oyo Josh akuleese yamuleeta twakulira wano video we tuyimiridde era ngenda zikuwa ziteekeko abantu bazaye baleme gamba nti munayo wayiriza omuyimbi w'eggwanga ne tugenda naye ku Power King baatulaba era twakola ne live ate ekyo ekintu kibi ku bakyala kisooka kiwa ekifaananyi kiba omusajja wabikola bagamba abasajja we bato kiringa omwengo ogwo oguyitiridde kati olinawo ombuusiza ayingidde mu kisenge navaayo nze bwe nalaba nadduka nagwamu ekikangabwa nenziruka paka Cephco ki ekyakutiisaawo nkweyambulire bw'osigalawo wano nkikole kankikola abatulaba badde kati ng'owali ng'owoganye nedda kankuwa esampu
okikolera azezeka nabano baba bakulaba anti mbuzira kyekyakutirisa mbadde ngenda kikulaga nange. No, like you got so shocked. Very ne kyenalaba. Okay, walaba ki? Nyabo. Fudda amasasi. Nkunyumize. Tulakalira tulako ekikesoko okuba obulango. Cephco Uganda Limited, kampani ekakasibwa gavumenti okutwala abantu ebweru, yeetaaga abalenzi n'abawala okukola mu ggwanga lya Kuwait nga ba cleaners, waiters and waitresses, wabula ng'emisaala mirungi ddala. Jjukira nti balondoola n'okufaayo ennyo eri abo be batwala ebweru. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba noti 764 174 527 oba noti 74 noti 672 684. Basange ku offices zaabwe ekitende ku Mwenda Entebbe Road. No, kyenkugambye, I'm giving an example. Into omuntu of my friend, I'm using a live example. Abantu bona bafune ekyokola ki? Ekyokuyiga. Because mu kusooka nabiraba nembisirikira. But kisuse it has gone on international level. Atandise okukijjayo. Mwakolako ku live wano mu nnyumba naye. Twakolera wali ku Power King, then wano twakolerawo videos amasanza awo ne gagenda. N'omwana yali agenda muleeta wano. Abere wano. Nze yagana n'omwana mwagala nnyo. She's very beautiful. Mwagala nnyo. Ayina n'omukyala bannange. Olugambo nga nkwadde lungi terungu. Bannange. Eno HK Media eri kumulira wano ngali ku gate. Nakola atya? Anyway, kyokabamba ekituufu kiri nti abakyala si kalaba ovuma nnyo. But there are some things nange byentukako ne ngamba nno. Nawe nongugambye kaneyambule sisobola. Naye nga wagenze mutoyi n'ofuka n'olaga abantu susu. Ani? Nafusa nembalaga susu. Gola live amateeka ga TikTok ogamanyi. Kanena akantu akagira weka. Soko olinde. Amateeka ga TikTok ogamanyi. Bolaga ekintu kyonna. Labayo eno yesimu. Akantu kayiseeko weka. Tekisoboka. Wabira ku page yakunda. Abo bayongeddemu edit nawe abaana kati abo bankonda watayongera mwana ajjawa content. Kati byonna wabitegeera otya. Tutemerera omuyimbi. Kati lwaki sigambye Juliana? Lwaki sigambye Rema? Tetukulabangako naye. Okitegedde. Nze waliwo binjogera nga ni mu content kati nga wentera okubanga avuma abayimbi nga bakoze ebibi n'ensudiya n'ennyongeramu just naye waliwo binjogera nga ndi ku mazima. Shikemu. Bino byonna byolaba amawulire gakola. It's because ebintu byakozesa ebyo bimukola effect. I cannot imagine Grace Kan gafukamidde ku TV y'eggwanga neyeegayirira. Soko lindo osobola ovuma omusajja gw'ozaddemu omwana bw'otyo. Nomala omuvuma n'ovuma ne taata we. No. Let us be sincere. Family yakuyise etya mulimu ne family ezikisusa ne weekyawa so nyinza obutamunenya ate nyinza omunenya on the other hand. Bayinza obeera ko ne bayiika. Nenga bambi Grace Kan mumubuulirire si mu bubi nze mwagala. Ali talented. Muyimbi wa ggwanga. Omanyi olaba abaana singa baakabi nnyo n'okusinga we bali. Naye waliwo ebintu ebimu bye beeteekamu ebiri unprofessional. Kati ng'omuyimbi wakati tunuulira Rema. Tojjawulira Sagambu yanywedde weed. Ojjawulira Mbukenzo ya mukyala n'akaaba. Ojjawulira nti kino nti kati ali lubuto. Bintu nti webeto. Nti kati yaguza akabiina. Kati kadimpo kaazibye. Naye akuba esho ku Serena. Tugende ku Shiba. Shiba gwe tulabanga waliwo bayisaamu amaaso here. She's a nice woman. Waliwo mulayiko mubala nga anywa shisha. Grace twali ku Power King yanywa poti nga 5. So mulimu ebintu ebimu ng'oli muyimbi olina okuwa brandinga so that brands ennene zikufolowinga. Oba otegeere mu bifo wa olina okunywera. Olina okunywera, olina okukola ki? Kati oli town ekololo genda kenna. Teweesiga nnyo bantu kuba kati nze nga Dr. Cephco oyinza okubeerako nange n'okuba ice. You don't know ki kyengenda kukola nkya. So oluvaayo ne olaba obyogedde. Mbyogedde ate nze nina obuzibu nina olugambo. Njogera nnyo simanyi okukuuma mazima Adija. Nze kyova sikubulira byama byange. Adija zisobola. Adija kubanga netubadde ffenna wali owuliddeko mu Cephco yakogeddeko kino. Waliwo ne wagenda ku sayidi eri sijja kwogera. Nenkulaba bulabi ne ngamba bambi Adija wange ekirungi yali antaddeko ku platform ye nenfunamu. N'ekyokulala I sit alone and mind my very own business. By the way obeeraawo ba neutral kyekirungi kyo emuntu yenna awe endowooza ye. Okujjako mu bifo abalala we babeera naye Eva ntulaze kanze tolinsangako na muntu. Lwansonga sakoze nnyingi zigira
zitiyaringa naye nga bambi omuyimbi simwogeddeko ine ntoba nkyogeddeko bamuki wamuhumiliating wabula nkyogedde n'abalala bakirabireko kuba mulabye embeera gy'abaddemu abadde akaaba omusajja yagana okukkiriza omwana ate twamulaba ku live nga ze mu love. Thank you. Omusajja akkiriza omwana bali mu love ate bakola ebintu beekisinga ku live. Really? A brand? Waliwo like olulima nga ekisinga ne Sebunyama Chazibe tusinga olaba abali mu love? Anti munayi bano bayinza okuba bayagadde ebintu babiteekemu mu dati. Mukwano jjukira kapo yaabwe esinga okuba embi mu bayimbi bonna. Tyade. Like yes, like okuba like babi. As in tebinyuma bye bakola. Kapo yaabwe kati waliwo kapo eyandikikoze ne tutakiraba nti nakibi. Nga Avieta ne Mina. Bayinona. Nga gwe ne Henzo. Yes, kati nga nze ne Hezo naye era naffe tetusobola ekyo kukikola kubanga ate waliwo abatusingako nga Rema ne Sebunya. Naye era nabo bwe batandika okubikola nze nga bayinza obutavaayo bali chabi banenenene binyumira obuntu obutonotono kati nga Repi anaabijjayo. Bindeeba. Naye bannange Cephco asobola okugyamu ebigambo byonna by'obadde osirikidde but anyway katutambulire awo no hard feelings bannaye ebintu bino temubiteekamu feeling omanyi abantu nga muli ku media kuno mutandika okufuula ebintu ne mubifuula nga big deal ne mubigeza ne mubifuula ng'ensonga enkulu naye oba kati eno twatuuseeyo ddi banaye sitegedde na ngeri gye twatuuse omulaba gwakize dda kati so awo ovuddeyo bambi Mukomera. How was life after? Life yali very hard kubanga obimanyi n'oba mugagga ne bakusibamuko osanga emirimu gyesibye abakozi bakyankalanye kati nagenda okoma guno omulundi ogusembyeyo jjukira nali ngenze kuyamba 10 unfortunately nange ne bankwata kati mukunzizaayo ebyabaawo ne bibaawo n'enkomawo nga renti jjukira kati nga wobimanyi ebyaffe sente tuzikola weetuli woovaawo oba tokyayina ate ne bweba bizinesi nti olina edduuka oyo omwana naye alina okukola nga wooli kuba olina omuwa sente ez'okukozesa balaba nga bizinesi efuse ye olumu sente azikozesa bulala biki kati nakomawo nga ebintu bikootanye naye nebaza Katonda at least nze nwana omanyi Adija njiya buli kye nnina from my scratch waliwo abamu abanyambako bakadama bali mikono gyange nga bamamikimukimu naye bayongerako on what is already there naye alhamdulillah natereera rent ne muklearinga ebyali byonoonese mu nyumba nembigula bingi nengina neneteeza mpolampola neneebulirira neneewamu time okuwona neneesonywako oyo content kubanza Adija kankubuulire ku nsi kuno mu Uganda muno in fact ndowooza oba mu nsi yonna tewali ansinga kuyomba tewali ansinga kuvuma kuba kino ekintu kyendiko nvudde nakyo kuva mu buto njogera nnyo ndi talented muki si mu kuvuma abantu nti nvuma nnyo abantu like ndi talented naye bw'otandika okuvuma teryakusinga nsobola n'okuba nga just nkugambako obugambi guno kitwala nti nkuvumye nze nina ekitonne kale nyinza okugamba nti sijja kiteeka nnyonyonyonyo ku jjajja wange but nakula nnyo mama wange yabeeranga nnyo bweru nakula nnyo ne jjajja wange kati nga kimu bibiri olulimi lwakozesa aba mukambwe oluusi kale n'okuvuma obimanyi abakadde olinvandiirwa biki ebigambo ebyo so nakulanga ebigambo ebyo binstinginga mu bwongo nga nga neekyawa era nze nakulanga like sina love nze okwagala omuntu olina kintwalira ebbanga okwagala ate nekintwalira ebbanga okukukyawa kitwalira ebbanga ate bwe nkwagalira ddala kuba mba nkitegedde nti onjagala kitwalira ebbanga okukyawa kale ate bwe nkukyawa mukwano tuba kati twaseba okulaba ng'olina abawala babiri Cephco wava mu gundi wava mu Mukomera abaana bano wabakwasaganya otya okutuuka okuba nti mwayawukana buli omu n'omuleka with their freedom? No, anti according to byaliwo ebintu bingi byaliwo ate kati ffe bwe twali mu life nga yaffe nze n'abo abantu ababiri twali tulina agreements ezaffe content owaffe gwe tukola nga buli kigenda ku kamera tukikkiriziganyako ne tutrendinga kati abantu abamu buli omu yabanga ne view egyakirabiramu
kati mukunkwata wano abazadde nabo ne babiyingiramu kati bo tebasobola kutegeera what was behind the curtains kiringa ojja kula bonito okulaba omuzannyo n'olaba abantu nga balwana ku stage n'olaba oli nga alina abakazi n'olaba abakazi nga like ng'olaba show kati kiringa wogenda kula bonita n'olaba omuzannyo naye nga mu audience ez'okulaba omuzannyo mulimu abazadde mulimu abaana mulimu abantu buli omu alina view gy'akirabiramu kati abazadde we bankwata bazadde baffe abange n'ababawala buli omu yalina points ze naye ndaba nga sobola kusika muguwa n'abantu bakulu negamba buli omu akole kyakola kyayagala because at the end of the day ffe buli omu kyeyali akola yali akyagala Adija sobola kuteeka mu kamera negamba kola kino nga tokyagala naawe n'okola ki n'okikola baitu tubikola nga tukola content naffe tusobole okumanyikwa because abantu bakowa ebintu ebyokubabowa abantu bagala byononese that's why nze nkugambye nina art mungi era kyekinkumidde waggulu sisobola kubeera awo content nambula nsobola n'obeera nze still nensigala nga nkola ebintu ebisobola okontrendingisa so bano abaana nababiranga nabo ne tukola content abantu ne bamwagala naye bwe bansiba abazadde baabwe ne bagamba oyo omwana avuma oyo omwana abakyanga oyo omwana kati munewe nawulira ebyo abamu nga sobola baddamu kuba omuzadde abamuzadde already bamanyi nvuma tembavume so nasirika ne bapartinga ways buli omu naagenda kirungi buli omu yali established already nga ne bwayimirira yekka abantu kati already baba bakumanyi kiringa ono omwana gw'oli naye with time abantu bagenda baba bamuwuliriramu kuba aba abanguse ne mbaleka si mu bubi kubanga mwasigala okyayina enkolagana ne ba expo enkolagana eta like a friendly one because tokyawa muntu n'abeeranga mulabewo omuyeka gwe ninako like gwe twogera naye once in a while omuddugavu omweru ex ninoomu sinaba ex bangi ninoomu oli yali mukwano gwange olina ba ex babiri omuddugavu no anti kati nkubuulire amazima birimu wali mulaba content kati nkubuulira oli yali mukwano gwange omu yali mukazi wange mukazi woyo no gwe bakwatira ewaseeka ewaseeka bundi ani yamukwata omusomi w'edduwa oba ebbamukwatadde embuzi kyokka bannayandi kayoyo anti nali mukomera lumpe naawe ze nontama otuka mu lugambo notandika okwesesa omukyala si ono gye mwagenda ewaseeka bumalwa bawe ssente si ye ex sesaaliko nali mukomera jjukira kati ani atwala emmotoka ewa Sheikh Umaru babawe ssente eza birthday no eri yali trick okuba nga bankwata naye gwe wamuvuga n'omwetwalirayo mukuwe ebyali emabega nali sibimanyi wabula yangamba mperekerako nina wenkola ki nina wendaga nemuvuga nga bbawo wanakugamba olaga wano omugana ninako wendaga nakuvuga kanze mpumuvuga gye yali alaga gye bankwatira watukayo ng'embeera eri strange teweebuuzaako gyo naye tuba tuli baddugavu nga nteekawo emmotoka nga nkumamu amataala ng'embeera eri strange saabitegera ne bantwala ebisigadde yali background noise nempulira nti kino this happened nawulira biwulire ne bambi yoyo ye ex era once in a while ne waba afunye obuzibu I can help kubanga munnaye bana obimanyi kyogera okulumya hezo no buli omu aba afunye kati Hadija ex wo omusanga ku kkubo ng'agudde tomuyamba because mwekyawa kisinziira ex ki sibuli ex nti abeera mukwano gwange no era temuba ate temuba balabi kubanga nze nina ne ba ex be nina ka attachment nga ddala nabeerako naye okumala ebbanga naye nga saana mubuuza Adija ekyo kiba kikyamu omuntu womba mwekyaye ojjukirayo Adija kati nze kankubuulire no ebirungi okubijjukira tekiŋŋaana ate kuwalana kati nze kankubuulire ex wange kubanga wabikola nga byaggwa naye nga ebiri mu kamera ex wange yampisamu bingi ebiri mu kamera ebirabibwako n'ebitalabibwako bingi ebyamenya omutima bingi ebyampisa obubi bingi ebyandeeta ennyike ku mutima naye nga ddala kituufu wamukwata n'eddogo bannange tewabiraba wali toliko ku live eddagala lyali ate nze ndi musajja musiraamu nsobola okukola byonna naye ekintu kye bayita okuloga eddogo walisanga wa gy'otaaliteeka gye walijja byali mu seefu kuba we yagenda batwala ebintu bye ninongoosa mba nongoosa ani yatwala ebintu bye
Why? Tobimanyi bano batiimu ba balina akajanja. Tumuchime. Tumuchime. Tajja tumanyira. Amugamba kati abo ba in-laws. Nemba tuna bajja ne ku gate. Ne bakima keesi, ne bakima biki, ne babikima. Kati mukima ebintu nange olw'obusungu ne nnoonya engoye ze byonna babikole ki? Babitwale. Mama mba nnoonya. Ne ngwa ku ebyo ebintu. Ebyo. Nga mulimu ki? Nga mu bupapula mulimu ki? Adija banewulira wanziza mu byedda. Mwalimu ebigambo bingi nnyo era njagala kakole ABCD biki. Nga bamulagirira okozesa eddagala. Nga birimu ki? Byali bingi naye nga womanya abakazi bye mukola nga muli mulaavu. Bwaloneka ennalaba nga bamulagirira okwata kano kabbi akasembayo akanyigire embinyeebwa. Kwata kabbi ako kanyigire embinyeebwa okateeke ku luwombo waggulu. Totunula mabega ng'ogenda omuwa. Ate nenzijukira ebinyeebwa bye nnalya nga birumira. Tonnaseka bwe kiri kutuukako okufa oli kuyita okwebaka. Ndi mukazi nga ani agirusizaako musajja? Ate n'abasajja balogoto bawulira. Mwalimu akokwata ekikolonderwa okitabulire mu mata. Cephco. Nga byonna omusawo yabiwandiika kapapula. Mu mukono kwegula kapapula nino ekitabo kya budget. Opapula bonna ali nabutereka. Lwe tuliddamu nja bukulagako. Gwajja osomera abantu nga bwe nkujjako interview. Lwaki wabutereka? For future use. Which future use? Mbinyumyako ne ngamba banne we ndifuna muzzukulu. Kyali kikanga bwajjo. Gwalezo kuseeka ekirongo olaba timba ku buliri. Ne bwe yagenda nze nali nza okukanga nfuna ebirooto by'entiisa nga seebaka ennyumba ogiraba nti nnene. Nga mbula okufuluma oba nsula ewa wano wabweru nga ntudde. Ng'otyamu nga taliimu nga kiki? Nalabanga ebintu. Nga zali illusions za komera. Ate illusion Mukomera waliyo omusota. Komera tebalundirayo emisota wabayo bantu. Nkugambye nalabanga ebintu Adija binako nekye nkugambye nti ne bwe musanga wa. Siso agamba oyo omwana oyo yankola kino. Muyamba. That is me. Mwana gwe abasajja abo babi nnyo abalogo. Bantu babi nnyo bayonoona bana abaana. Ate n'abaana nabo bakolamu ensobi. Omuntu woba omwagala obufumbo bwo oba love giteeke eri Katonda. Siraba nsonga lwaki oba weesiga nnyo ki? Weesiga nnyo eddogo. Eddogo si ddungi terikola. Gwe tolaba terikola. Naye omwana ne bamugamba agenda akwata omwana w'abandi amuwe kabbi akagalanda amuwe ebikolonderwa. Kabbi akagalanda ke kaki? I'm sorry to ask. Kabbi akasembayo kano. What do you mean akasembayo? Nkugambye bamugamba kabbi akasembayo. Kabbi akasembayo tokamanyi. Kana akabeera we kati. Akabanga exclamation mark. Go wadde weekubya selfie. Oh really? Olabika ogirese mu motoka. Akakalinga exclamation mark. Kabbi akagalanda. Ke kati. Tokategeera. Sikategeera. Anti kati tosobola kwata bbi munene n'omuteeka mu kintu. Era bagamba kali akasembayo. Ako kaliko enkizo nnyingi nnyo Abaganda bakakozesa ebintu bingi. It is so disgusting. I know. Abaganda bakakozesa ebintu bingi. Omujjo ajjukira omujjo amanyi okukalinnyamu ku mufu ne bakateeka mu muwumbo. Obimanyi. Bamanyi n'okukakozesa mu kwanjula. Naye akabbi akagalanda kalina emizizo mingi nnyo. Bano bagenda okwanjula bakakwata ne bakagabanyamu mu mpombo z'abako. Bakwata akabbi akak'omukazi akasembayo. Ati oleme mukyawa oba tosobola. Kati tosobola wakalya. Ebiriifu nkubulira biriifu. Wakalya kati tosobola mukyawa kyova akyali mukwano. Naye nga wakalya. Mukwano simanyi oba saakalya oba nakalya. Naye ekituufu kya byonna nalaba akapapula nga kaliko endagiriro eyo oba yali yakikoze oba yajja nakola ki. Sijja kuwaayiriza nnyo kukimusalako naye n'ekirala. Bananga abawala nze mbasaba obanga ofunye omuntu ng'akwagadde bambi temukola bintu ebyo ng'okubamu akafaananyi nga gugwe baliise ebyo. Omwana wo bamusalire bino ebiza bwendi ebiza basobola kudda wala nezzanzika. Ate munaye kankubulire teweetaaga na kusala ebyo ebintu ebyebizambu nneeno because if your man loves you they will make love to you. Eyo yonna bajja kukombayo. Mukwano abawala baleke. Waliwo ne yakubira mukazi wange wano n'amugamba kwata wiidi enjaga giteekeyo bw'omala ogiteekayo buli lwanaakulya bw'ati tadiddamu kulya walala ng'awunga ng'enjaga ng'awunga nga emulinnya ku mutwe
okanya kulya mwana olaba tomala Ah. ate nkunyumiza Bye byakutuukako. nkunyumiza Tubulire bye byakutuukako. Nabyo Walyanga tomala. nedda sooyo naye nkunyumiza Hadija abaana abawala balina amagezi agaabwe yo mu bukuukulu bwabwe ge beewa bo be babirivinga nti bikola ki bikola naye nga tebikola abamu bagamba bikola naye ku bantu abamu kati bugwa ku mulenzi kati ng'ono omusajja wattu talina kyamanyi Malevu waabwe. atula bulungi mu kikopo ky'omukazi ogenda olaba sente zaafuna aziweeri ogenda olaba omuwala ali waka amufuga ng'omubuuza Ola atakyayagala kukola. By the way abakazi bangi baleetedde abaami baabwe obwavu. okitegeera ebintu ng'ebyo Totambula togenda omusajja n'atuulaawo nga takola. okitegeera ebintu weebyo tobananga ebyo ebintu si birungi ziba naye nakiroozaako Otyo kati ku bupapula bwe wasanga mu kabada. bupapula bwantiisa nnyo mulimu Wasangamu bupapula ki obulala? si bupapula bokka n'eddagala n'awayiriza nti ate gundi yasooka kunnimba nangamba mbu fifi mbuddagala lya fifi kubira fifi mukazi wattu nangamba dokita sirina kyenkola ki Era lwe nalaba fifi n'abyegaana. bwe baayawukana ne fifi nangamba Cephco jangu nkutwale mu ssabo eririmu dazini y'empale zo ziringa kateni y'essabo baziteeka muli zaakolanga kateni Lwaki? Lwaki? Mbu byatwalayo nnyingi. Mbu lwaki bazitimbayo? Tomanyi nti omukazi kati kiringa bwe nkutwalako empale ye ey'omunda. Ne bagitimba mu ssabo? Omanyi gye mangitwala? Ayinza ogitimba musawo nga balina bye balaamiriddeko. Hadija wali obaddeko nze gw'olaba Hadija. Ebintu ebyo okumanya byanfectinga. N'ennyingiza yange yakyuka. Nze omwezi nali nkola miliyoni nga 6 ku 7. Naye ebintu kasita byatandika ezo saga ezo ez'eddogo sente ne zeesalira ddala paka ku miliyoni ng'emu oluusi 8. Eddogo liraba edduga libi nnyo. Ekyavaamu nga ne sente mu nnyumba teziyingiramu oteekamu miliyoni mu ginoonya ne mutagiraba. Miliyoni 2 nga ozifunye olunaku lumu weeba ati si bino nti ozisonze. Ne munoonya sente nga buli omu atunula nga muliwo abantu 2. Ati nga bakulwanira abakazi walina 2. Oli yali taliiwo omulala. Mukazi wattu tetumwogera nako oli omulala teyaliiwo. Ngamba kati mukazi wange yaliwo by then. Sente nga zibula. Omanyi ki oba fight yasigala ekyagenda maaso spiritually wakati waabwe? Noli naye yali akwagala. No, nze bwe mba n'abantu ojo kyegendeze mba n'abantu nendaba nga tebakwatagana. Nfuba nnyo olaba nti bakwatagana. Si mu bubi. Si kibi mukwano. Omanyi olaba nga bakwatagana otegeeza. Tokiddamu. Hadija laba nnono muba mulina okukwatagana lwa nsonga. Wabula bambise kata kisusa. Ennaku zino ebyo byali byadda mukwano. Olaba mukwano gwatakwagaliranga ku musajja. Abeera nawe mu nnyumba y'emu. Omuwa ku mmere gw'omusuza naye ng'akwagaliza bubi. Kati olwo omusajja we mugira we musharinga diiki. Kati kankubuulire bwe nnali nabo abo abaana bonna nga beeyagala nga tebannayingiramu ttiimu gundi. Nga leero oli afumba. Oli just yali mugumiikiriza omuddugavu lwa nsonga. Si bugumiikiriza. Ono ye yali sure nti gw'oyagala. Oli yali just aguma lwakuba yali bambi. Omanyi we answer our heart breaks differently. Waliwo omukazi agamba kambere nono gayi paka atuuka ntame nga mwegoga bwegozi. N'abeerawo n'agumira shiiti yenna. Hadija mulimu abantu nga bobe kati kuchoka materi maka nga mulimu omusajja omu nga alina abakazi bananga bonna beeyagala ba mikwano. Oyo abeera mulogo. Lwakyokkiririza mu ddoga lwakubanga abeera abalozi. Sirabayo omukazi asobola ekyo kikola. Omusajja alina kasita atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ng'omusajja aba amaze eddogo eryo lemuyita eddogo. All right, listen. Otuukiriza obuvunaanyizibwa lwaki otuleeta wamu tubeere wamu? Mubeere wamu mubeere ba mikwano kubanga mwena muli ku muntu omu. Njagala okubuulira kino Cephco. Olaba muganda wo gwe bakuzaala naye mu lubuto akwefuulira. Olwo omukazi gwe musharinga naye omusajja. Kisinzira kwefuulidde ku nsonga. Hadija abantu bangi bakwatagana. Olaba muganda wo asobola okwagalira omusajja wo ng'akimanyi yakulabirira yamuweeredde yamukoledde buli kimu n'amwagala. Kati teeberezaamu omuntu avudde eri tomumanyi naye takumanyi wabula ekibagase musajja. Tekisoboka Cephco. Olaba eddiini y'obusiraamu nnungi nnyo. Eyigiriza omukwano, eyigiriza okusharinga, eyigiriza okwagala. But to some extent, that is not the kind of sharing Joe yogerako. Sheya. Sound tatum. Simanyi obe na. So posing it. No, it's okay. My microphone is nice. Kati jakuba ng'enkuba etonya. Kati olaba Hadija kankubuulire.
amaka mangi nnyo nga abasajja basharinga abakazi ng'ate bali very contented. Omusajja wotuke waka ng'ompa ssente nga abakazi bo balabirira bulungi, obawa ssente, obawa obuyambi bwonna bwe beetaaga, bano obalabirira, obalya bulungi, toba mmasi. Byonna olina okubikola ng'abakyala buli omu ali wuwe. Kulwakubanga oba preachinga ky'okubaawula ng'ate bonna baagala gwe. Omanyi oli omukyala oba anaafuna omusajja omulala. Tekikola ng'ekyo ekintu. Kati kankubuulire omusajja yalina olaba Adija. Kale erudda buli kintu kiba nekikolanga bw'obeera nga osaba abakazi abangi, Allah omusabanga ssente n'akuwa obusobozi n'ofuna ow'ewakiso n'ofuna ow'ebuziga VIP n'ofuna ow'ekyanza VVIP. Notekayo n'ow'ennaalya. Saagala bangi naye Adija ekituufu kiri nti abantu balina okuyiga okusharinga ebyo come together. Olaba oli yali akuyina wamu naye ng'akozesa kabbi akagalanda, kati bwe banakola banabubbi obugalanda ogenda kwavuala ogwewa. Olaba kabbi akagalanda kati bano we banakuwa kabbi obwongo bugenda kwesika eno neno otubire wakati wooti nga tomanyi kyozzaako. Kyova olaba abasajja abasinga bafeirinze mbuuza lwaki agenda n'afuna abakazi bana kati n'amuliisa bubbi obwo obugalanda olidde bbi wa mirundi ena. Tomanyi oba omu yabadde wa bijanjalo oba omu yabadde wa kawunga oba wa muceere. Adija kubamu akafaananyi olina abakazi bana. Jjukira buli mukazi ayagala bintu bya bbeeyi birungi nga ggwe. Ogenda musasulira ennyumba yakakadde, oliwo akakadde, oliwo miliyoni 4. Olina okukola ebibyo banange oba ospendinga nnyo. Teko bakuliise biri ebintu saagala obyerabira. Olaba omuntu omu yadeclininga enfunayo. Kati abantu bana banaakola batya? Kati Adija tugoyengewa. Kugamba nti no tosobola kuleeta abantu abavudde mu families ez'enjawulo b'otaakula nabo ogwojje mbu obagatte. Ate nga mulina na wano omanyiwo. Wabi nnyo. Alala Maka. Maka. Wabi nnyo. Bava eri ne baluza eno. Anyway kyo nakyo nkiyize. Omuntu tasaa kukkiriza. No. Sekyo naye omuntu tasaa kukkiriza mugattika ebyo bintu bya kisiro. Nkiyize naye nze mbadde mmanyi nti olw'omukwano n'eddiini etuyigiriza okubeera awamu obumu bwetuyigiriza is brotherhood and sisterhood. So si ebyo bannange mboozi ndala si byangu naye nga wabitege. So that is your worst experience. That is my worst experience naye namusonyiwa lilla namusonyiwa kuba nkimanyi ffena tuli bantu nange nina bye namusobya nizoba ninako kye namukola namusonyiwa. Kati okuva ewava Mukomera obulamu buli butya ggwe ng'omuntu? Bwatereera at least I've improved. Era bwe mba neeraba ndi ku steady growth. Nyambuka bwambusi. Thank God endorsements zijja. Nina companies zenangira. Content wange atambula abantu kyabasabula nnyo nga bwe nabasabulanga. And my mother is I learned a lesson and I'm now at least doing better. I'm doing content that instead ayamba abantu. Olaba nagine Karamoja nengaba ku bintu nenyamba abantu nembeererawo families ez'enjawulo ku ssente zenfuna. Nenva mu Karamoja wano mu town soba nga tulina gye tugenda shootinga nensanga family ng'eri bubi newe mbamu n'ekitono sharinga because I know bibayitamu kwegamba nsobola okubeera nga nange nnyini mpaka Katonda amaanyi okulaba nti yes I'm improving. Kuba ne Katonda akusonyiwa but olina okukolawo ekintu ekiragira ddala nti ddala you've improved. Ng'ovudde mino neera mbaamu biri obulumira abaana neera mwana nasigala nga akyakuvuma akutwalamu oli Cephco omukadde ng'osooka ina omutereezaamu kati ni mulayini neera tomuvuma nnyo nga luli. Naye ng'ebyo ebintu by'okuvuma nali sivuma indeed ng'abantu bwe bakitwalanga. Nze nali nzize okuba nga ntereeza abo ba celebrities abeefuula nti baakabi nga mbatereeza mu layini. Okitegeera mulimu aba celebrities abeefuula nti bo bakitalo ng'abo ba Grace Kani abo ng'abo abatulwanalwana abo abakuba bayimbi bannaabo amacupa abanwaji abo mba njagala ne mbatereeza kuba imagine guno omuzindalo gulaba omuntu wagukuba ku mutwe owulira otya? Naye gwe omuntu bw'oba oli ku stage n'akuyisanga malaayi owulira otya? What do you mean? Ng'ozze ku stage ozze oyambadde bubi ozze ku performingira ennyambala y'abayimbi teriiko bubi oba bulungi. People should get used to. Rema muki si muntu alina style ye lwaki takuba ragamuffin? Mukwano
Rema akubira ddala dansolo atamanyi na wanwaji naye aludde okumukuba yamukubanga luli eri edda ng'akyali muwala muto. tolemaza abantu kankubuulire ekituufu kiri nti faani wo yakusasula yakufudde kyoli. You should respect your fans. Fans should learn how to respect artists too. That's true. Yeah. But at some extent olina okukiraba nti nno wabaawo amanyi faani wanaalabako wininwaji nga mpubye omuzindaalo mugundi musheno faani omulala ajja kujjukira nti ono omukazi yakuba Adija gumu ebiri mama ye buli kaseera gwe babeerako lwaki olulala tebakwata ku bbeere lya Rema lwaki tebakwata ku lya Juliana bakwata ku nwaji ye kacogamba yasinga figa mwaga olowooza bbeere lyokka lyebakwatako waliwo wano musician yatugamba kye baamukola kyali kizibu. Yakola ki? Yabukuba? Yamukuba? That is what we call professionalism. We are born differently. No. Togenda vayo gunde bantu oze okubi kati ovudde kale. We are born different. Kankujukize. Yakuba omukozi. Omukozi yakola ki? Yakwata bukwasi ku botto ye n'ata oba yagikola ki? N'amugunda. Tuvudde ku mukozi agenze ku gundi wali ku Ministry of Internal Affairs nga yambadde mini. Nabo abakunamidde yavayo abavumyevumye. Agenze ku stage emiro egisukira. That's not good. Ekibi kisigale nga wamma kiki kibi si kirungi tokuba abantu hadije ekyo kyogera naye lunaku lwali kugunda akazindalo mu face ng'akangubanga mukoze ekyo anti ng'agamba mbu ate nooli yamukwatabo byesibeeramu kati ng'ebyo eby'abantu abali kudde ku ngajjo awo bamalaaya yamukwata ku ngato awo bamalaaya anti bamukwata ku ngatto n'agamba nze alimba tatulimba alimba anyways katugende ku mboozi ddala entuufu ya TikTok. Manager Namiro ye Ivan bamusiba ddala kituufu bamusiba bambi lwakuba nze mbadde nabinyigiddemu nga sikyagana kuddamu kwogera ku ate nga nakulaba ogenze Mukomera olaba Namiro nagendayo okumulaba mu kutuukayo bulungi okumulaba by the way lunaku lwe bamukwata yasooka kubira nze bwe yankubira bw'ati nembeera concerned ng'omuntu yali ambeereddewo nengamba he's my friend and second of all yali ambeereddewo nenziruka bunnambiro ngambe buli omu nenkubira Frank abaho nenkubira maama wange nenkubira ne mukwano gwange ali ebweru bamuyita kimukimu nenkubira buli omu gwe kikwatako bemmanyi abamuli close nembagamba bwe namala obagamba nengenda ku TikTok nenkolerawo ne live netandika okugamba abaana family ne babiraba ne batandika nabo kola kyofulenga kuba bali tebamanyi nti bamusiba bamukwata n'enjaga ku airport. Are you sure? Yes, bamukwata n'enjaga bwe bamala omukwata n'enjaga yenkana ki era yali agitwalawa enjaga yali agitwala India ekipimo sijja kulimba kubanga gye bamukwatira saakola ki saaliyo n'ekituufu nawulira afuluma ggwanga ng'agenda naseba okumulaba ng'alina abaho mu mmotoka ng'atulaga ssente awo baali tebannamusiba tebannamukwata abaho yamuwa ssente ezimutwale India abaho yaŋŋamba Namiro yagendayo omugamba ebizibu bye yali alina n'akwata akakadde kamu abaho n'aŋŋamba yakamuwa bizibu ki Ivan bye yali alina mu ekyo ekiseera yalina rent problems naye ng'ate agenda India India ng'aziina naye ng'eza rent time ebyo nkyalina question marks nnene nnyingi nnyo alayika si gye yali alaga no gye yali alaga naye yali emboozi etu ngenda gikusengekera bulungi yasooka n'agenda India omulundi ogwasooka n'atuuka India n'akomawo mu kukomawo nanga Cephco nabadde India ne ku parking awo ne batandika omuwa naawe India biki naye India ng'agenze kolayo kimusaawo aleeta medical equipment sodra wali kye yakomawo nakyo naye nange namubuuza nangamba owaayi ndi muntu mukulu tombuza bya kisiru ne mmuleka saamulemerako nnyo kati addamu ansanga ku parking Friday ngambe nkyankeera ku nnyonyi nzirayo wa India kati bwe yangamba mbu addayo India ne mugamba kale nga mmanyi alimba n'okulimba nalako n'ebifaananyi ng'ali mu nnyonyi biri obwa mulundi ogwo nendowooza byadda kumbe bambi byaddala kati ku luno bwe yamala aba ali ku airport ne bamukwata olwamukwata we bati nankubira ne mubuuza kiki nti mbankutte nkwanza okoze eki nasooka neyenyola nga talina kyakola namala naŋŋamba bankutte n'enjaga ne ŋŋamba what ne mugamba sooka weebaze Katonda kubanga singa teweebaza Katonda ojja kuba okoze bubi first and foremost bwe bakwata n'enjaga mu ezo ensi ez'enjawulo eziri developed bakutta bakuteeka ku karaba naye ye ayambiddwa akwatiddwa wano naye nenziruka nembako kyenkola mbaddeko kyenkola ngenzeyo mu prison ekigo ne mulaba
ne mutwalira ekitonoze kyensobola mu capacity yange nvuddeyo ndese gospel mpostinze abana mbagambe kuba abana bayite balina kye bamanyi nimbagamba ninaku za kooti bwe batuka ku kooti waliwo akavubuka oba bakayita rama ngagenda kamutunuzaamu kamera nga kamugamba nti obamanyi nga baagala content buli webakulaba nga bakusibye oba nga oli mu buzibu badduka tosobola bayita mbu ogenda ku mbaga oba kukyala ne bajja wabalabayo barama wabalabayo eri ku gundi ya vieta nga bagenda okwanjira bajja mu bibi wali wala lwaki tebateekamu sente n'oli bamukwatira wala ntebe yiiri eri express gy'ovuga tebaagendayo abula bwe bagendayo bamutuza mu kamera ne bamugamba tuwulira ebigambibwa abaana batandika obizunza mbu balabira ku page yo nga gwogenzeeyo nabo ne batandika neŋŋamba omuntu yena kuba Namiro yaŋŋamba njaga ne mubuuza yakutumya enjaga teyaŋŋamba nga asirika ebintu byonna abikola ki abisirikira nange nevayo neŋŋamba yenna yakoze kino ekintu n'ateeka Namiro mweno risky business oba diiru yonna Katonda agenda kukola ki kubonereza nawe wakapostinga kuba mama kufollowinga yaŋŋamba yabirabye ku page yo neŋŋamba kale bwe napostinga UG Extra n'avaayo n'atandika okutema waadi mbu UG yagamba abaana n'agamba abaana mbu ddiiru eyo erabika erimu mukwano gwe Mami Kimukimu abimanyiko n'atandika n'okukola live n'agamba Mami Kimukimu ogenda tubuulira lwaki Namiro bamukute n'otamuyamba abitaddemu omukazi kyokka oli gwayogera mukwano gwange nze nembyewala nali saagala kwogera byanjanja kubanga Mami Kimukimu namukubira nga bakutte Namiro n'aŋŋamba olimba tebannakola ki kwanze nnimba nti ankugambye omuntu mulabye ku video call n'aŋŋamba Namiro yakapostinga kati nalowooza oba oli ya excludinze ono nga yakamulaba nga nnimba nyentwale bya Kimukimu nze nembiva nako wiiki neyitawo wiiki okuyitawo basisita ba Namiro baddayo ekigo mu prison bamulaba nga bajja ku live yange bangamba Dr. Cephco Namiro atugambye olina empisa embi yakugamba bamukwata n'otabako kyokola ki nembagamba nayogera naye Mami Kimukimu n'aŋŋamba nti ki oli alimba nange nembikola ki nembivako nga ndowooza ali mu content kati na UG Extra nga atambuza kigambo Mami Kimukimu alabika yabo okyeka kubanga Namiro mukwano nnyo gwa Mami Kimukimu ate nange ni mukwano gwa Mami Kimukimu kati basobola okuhavinga their discussions nze gye siri kubeera bulijjo banyumya olumu okitegeera kati nalowooza oba byaddala nze nensirika saabyogerako nti oba Mami Kimukimu watadde gundi nenkontinuinga nga mpostinga yenna yatadde Namiro mu buzibu Katonda agenda kukola ki kupanishinga bali bagundi barama we bagendayo ku kooti balowooza size kumbe nze wennakeera nendaba state ali ku musango ogwo nendaba bonabona ebikyali kyetagisa nendaba ne Clark netuwoogera mu bisobola kwogera nga ntegese kuba bali nkimanyi kiba ekyali kyetagisa neŋŋenda banakavaawo bwenti ku kooti mpostinze ne video nkoze ne live akwanze live saagikola nga mutunuzaamu kamera nze nayogera nenkola video nembaga bannange muyambe Namiro yenna alina ekikumi akole ki kuba byetaaga ssente nawe omusango ogwo ogumanyi gwa naggomala that is capital offense myaka ameka nga bakutte singa oli convicted yali tanatekinga na puli nga bamugamba akkiriza okkiriza omusango nze nga mubuulira ligale kuba nze mpiseko mu misango egimu and my dad is a lawyer at least mulimu beesobola omu advisinga munnaye mba nakavaawo nga bamutunza kamera nga agamba yaani azunza olwo olugambo simanyanga Cephco yaye akava wano neŋŋamba nembiraba video gwe wankunda neŋŋamba abantu bwe bati mubeereddewo mbaddewo nze nga siretanga na kamera neŋŋenda ne ku prison bano abazze obuzi ku kooti olw'okuba badde bakimye pinki ne batatuuka ne bamala gayitirawo okumulabako kati bino byanjogeddeko nange neesamba ebintu bya Namiro Mami Kimukimu yali mukwano gwange nampeereza zi audio mbu Cephco oli muzibu ogamba otya mbu nze eki mugamba weereza audio ekakasa nti nno nze yabyogedde tagiina weereza video nga nze ayogera nti gwe agamba Namiro yali mu ddiiro tagiina wabula gy'alina nga UG Extra agamba mbu Cephco yatugambye na recordinga UG Extra ku simu ne mubuuza nakugambiddewa buli kimu UG n'abyoka n'agamba Mami Kimukimu alimba nenkwata audio nenjoyeza Mami Kimukimu nasigala era nga mblaminga neŋŋamba kanve ku bantu osobola obeera ne mukwano gwo nga yakkoowa naye nga takikugamba ng'alinze lwe mulitabuka akwabulire oba nga just anoonya akantu akatono kakoleki ne muwa space neŋŋamba kamuleke ne Namiro we bamale ebintu byabwe batunke ebintu byabwe okitegeera naye nga baamukwata n'enjaga yali agitwala bweru reasons simanyi
nenze nali ngezaako okuyamba ng'omuntu kubanga nange siri malayika nti oba nsobola kukola ki naye ng'abantu bakutwala ng'omuntu atali serious. nze omuntu nno olaba Hadija nze omuntu omwangu nyo nze asinga okuyamba abo abaana without camera kuba nze namire mukwano gwange yambeererawo yesi yajjanga ku kooti yadde teyatoola n'11 but he was there and I appreciated that's why naye bwe yafuna obuzibu naddukiramu and sigwe omulundi ogusoose nga nsitukiramu ku lulwe naye kati ogwo okudda ku muntu azze n'akubeerera ate notandika omwogerako bw'otyo yadde oli mu buzibu tekiba kirungi okitegere nange ndi muntu nyiiga era nanyiize ne ngamba ebintu by'oyo nadde ngenda kukwata sente zange 1 million ngendeyo tumuyimirire kuba buli muntu agenda omuyimirira kakadde kamukamu naye kati sikyagenze nakitadde kubanga munnaye yagambye nze azunza olugambo oli naye oli mukwano gwange yannyambanga naye ali mukumbulemi ng'alinga agamba nze mubi buli kimu buli omu agamba ndi mubi kati gw'aba gw'okola ki tobivaamu onyiigawo yazaako ki naye bambi ba tiktoka nze kyensinga okubasaba kiri kimu mulimu ebintu bye muba mulina okwesonyiwa banange mulimu oline machas twagala ssente banange mulimu ebintu byotalina yingirira tufuneko ne kumanya ku mateeka kiki ekigenda otuukawo nga bakutte n'enjaga ng'ogitwala bakusuubiza omutwalo gwa $1 yesu oba mitwalo 2 what is going to happen bagenda kukwata bakusiba emyaka ameka bagenda kukwatira ogenda kufuna omukisa wano ku Ntebe International Airport kale baleme kulaba otuke India bagirabe briefcase y'enjaga bakutte bakuteeke ku kalabba ofe bubi abamu bakuba masasi banange ebintu ebimu tubireke. I'm not blaming him kubanga kati right now ali mu buzibu simu blaminga simusalira musango but njagala bala tufunemu ekyokuyiga nze wanene we bansiba mwayogeranga banange mwige mulekerawo ovuma abantu lelele nange kenyini nenjiga nammwe mbasaba mukole ki muyige naye ate tekitegeeza nti bwonvuma siikuddize nange ndi muntu nyiiga ne bambi mulekera ate naawe UG extra bambi mulekerawo okusala omugambo okitegeera agusalanga abawala ogusala gwawuli musajja naye n'otambuza olugambo n'olujja eno n'oluzeeri olusinga wali muwanvu ate teyanditututte paka bunaayi. So kati ye gwali ku timu Kawumbi tuwe ku buwumbi banaye timu Kawumbi nasooka mpayiriza ensi yonna nga bebampa obukadde 2 bannange baatugamba bakuwa sente bannaye azijja emitwalo 2 n'obukadde 2 tokyayawula bakuwa 2 eyazikutuusaako yazibba kubanga mu bitabo byaffe kyerambika bulungi nnyo wali olina okufuna milioni 2 mabanja obukadde 19 mu emitwalo 8 so president abaha abuleti kakati abaha ejja nkubira